abantu bakubiriza baleme kwenyigira mu bizinensi nga tebaliiwo. Kubanga lwaki abantu mbagamba baleme kwenyigira mu bizinensi nga tebaliiwo? Mu Uganda abantu abalina amazima bw'otunoonya okomawo nange ndowooza n'abalala nga 3 si kwenyumya. Abalina amazima agakola ag'okukola nti oli wamuweereza ssente ezo ne zikola ekyo kye waziweereza, n'ojja n'osanga kye waweerereza ssente kye yakola, n'abeera na musanyufu okugamba nti zino ze zaasigalawo oba zino tezaakola. Abo si bangi. So ne kibeera nti mwakomyewo ku gundi. So kibeera nti kizibumu kati bw'onooba toliiwo kyangu nnyo abakozi okugamba nti guno eno wiiki tetukoze naye nga bakoze. Olaba abaana just abaana abato bano abavuzi ba booda, ogenda mu kyalo kulya Christmas n'omusanga nga yenna ensi emukubye, talina ngatta, ali mu lugabire, empale erimu, empale agitaddemu n'ekiraka, n'akwegayirira n'omugamba muganda wange enda kuleeta mu kibuga ovuge piki, n'abanne ontaasizza, bannange ontaasizza, bannange weebale, at least awo nja kuba nina wenzija akamere. Ng'omusanze mu mbeera mbi n'omuleeta mu kibuga n'okwata miliyoni zo 6 n'ogula piki n'ogimuwa, aleeta omutwalo ogwo ogwa buli lunaku okumala weekends. Wiiki ey'okusatu takwata masimu, wiiki ey'okuna naye naawe obanja nnyo, n'ateekawo embeera naye nga wamusanga mu mbeera embi. Kati olw'okuba abantu ennono tetunnafuna nnono ya bugagga, ennono emanya nti oli bw'ajja n'akubeera nga akuggye mu mbeera embi, Katonda y'aba amusindisa okubeera nga Katonda gy'oli. Nti oyo wandibadde omuwa ekitiibwa n'ofuba olaba omuntu oyo omukolera, omuntu oyo abeere musanyufu kubanga akuggye mu bunnya. Naye tetulina mazima. Amazima kasita gageza ne gabulawo, ssente awo tezibeerawo n'omulundi n'ogumu. So kati kyova olaba abantu nabaga nti bw'oba oyagala kukola bizinensi vaayo ebweru jangu otuule mu bizinensi eyo olabe bw'ekola. Naye bw'oba tokikoze saagala kukubuulira nti wennyini. Era ba student ba House of Wealth bakimanyi. Tebakola bizinensi nga tebaliiwo, naye bagula mataka, bagula bizimbe, ebintu bwe bityo.